naatera okuggwa. Ino nyumba gye mutaddewo mangu mawe kano kali mmeka ku mmeka anti kati poloti bane nga nsanso balaba ttaano huke basili kusala diteko wawo plywood kweli dalene ino kufagazo no okuba tinga nda amazi gaserengeta gadda side naye by the way ne gwenda bye side yazimbe nyumba ya plywood abantu batenga yeyinda binene yamaka ati kati wano jukira abajjiro bamala okuguza ettaka bakuwayo ensawo za sementi 10 ng'entandikwa ensawo za sementi zigenda ku sementi nga wanene kati otugenda sementi nga otukole n'olubalaza nga amazzi kitegeeza gaba tegagenda ne waliwo okubala distance eriwo okuva e Kampala okutuuka paka n'ebirala okubitambuza emirimu emizikali n'ebirala ozeewantu tewadde muntu abeera akumanyi byo tobirowoozezza tetwagala tumanya twagala kuva mu bupangisa kati basobola okumanya nebakumanya mukipangisa ebirambo gyowulira bagutwala ewakiti wataata nobale tuyinza kukola bugumiikiriza at least buddako kulaba nga sente zongera okuwerawerako at least ennyumba neba ya bulooka netandika nebiba tewedde naye netandikako kati sente zatugambye zigenda wera wabadde oyogerako nazo sente ate kati eziriwo gwali omanyi kino zigenda kujja naziri we zijja anti kati olaba kati eyo poloti ogiraba egettako bagitunga kiba kitegeeza ezo sente zetuli okulowoozaako nti oba tunaakuba ebivulu ne zijja tusobola okugula eyo poloti ne tugigatta kweno kati kiba kitegeeza bwe tugulayo ne tugigatta kweno tubeera tulina ttaka tuba tuvudde ku bya poloti tuba battaka okategedde kiraba nesimanyi abalaba n'aba bakiraba batya kubanga bayira wano wawanvuko wadde nakifuma tuganye waliko naye wanvuko okuva mu Kampala wadde kali kuliko nekkubo eno jolo genda naye wawanvuko then okuba ng'ozimbye ekibaawo kuba kino ekibaawo simanyi seefu yakyo yenkana kyongedde mu kino ekibaawo embalanda ze mulina n'abantu n'ebiddako byonna simanyi babe babiyinza like really oba onasobola mukonjo mpeere nosigala ng'okyali mulamu olwi twakujja mu kyalo ate era erozze mu kyalo okutwaliza ewamu nakifuma si kyalo amasanyalaze nakifuma tawuni yiri wali wansi nze ndi wano kati ate wetweraliikirira bwe tugamba nti n'abantu banaakiraba batya tetugenda kukola bantu banaalaba batya katukole ffe tunaalaba tutya kati nze nja kulaba nti nsanyusa okuva mu bupangisa n'enfuna enju kati ba abantu endaba yaabwe nabo tugibalekere buli omu abe n'endaba ye then ekyo gamba nti oba munnange bantu basobola okujja ne bapulayi basobola ogimenya ne bakubba munnange n'abasula mu ziggoloofa babamenya obadde tokamanyi bwe tobalabangako ng'oli asula mu ggoloofa yateekako okufulu eringa esiba banka naye ne bamumenya simanyi nze kyalina okunkobisinga ebintu bingi ku bino ate olina ebintu ebimu ku byewagana byetwalina okukola maze nali abamu n'ababadde bagobereranga nabagamba singa tufunye chance ati sisi mukunja n'okeberwamu mukono omutwe kubanga ebimu byotandise okukola okusinza ku byensiga nnyo bana basimba mwagajje kuno ku kyalo bano ono inginiya omuntu nakifuma omulala wamakindi inginiya owokusatu oli pota naye waako kale abayambe ku mukunja mwebale poloti yo etulimu 5 naye ekyenyumba zisinaba kukiriza nyumba ye gyalimu anti kati olabe neyo kitegeeza ngenda bagenda tandika nga weboogera abayimbi abazimba abalina amayumba nga naye bakubala mbayimbi abazimba abalina amayumba sigenda balirwa mu bapangisa ate kati nange ngenda fuuka Land Road kubanga nina enteekateeka y'okwongerako awo tuyinza okwongerako okwo kategedde nawasula mbisolo byo nkoko abapangisa kati eno yonna poloti yange olaba kati emmotoka yiri mugipaakinze erigolooza eno yonna space esobola paakingamu emmotoka mmeka okategedde kati awe tusimawo swimming pool abagogo bange webajja kati akukadde singa tutandise okuwa okategeera pulaani nnene nnyo gwe singa osanzeyo swimming pool ebbugumu lino lyowulira osobola okuva eno dagena nakweruka okategedde mukunja byayogera gosobola bikiriza byolabya pulaani zakuba ebira byali mukola yakedde ku maca kudduka kujja natenda wane nyumba yo neraliikiriza enyumba desobola okubeera nga ayagala kumenya kuba kubipansi ngegweri kati nga mwe babaamusa nga babaamusa
kijanga aze kubba kyogamba basula mu ziri ennyumba zakabete babadda baba naye alwawo anti yadaluddewo abatabbye gwofa kwayanguye musangira ate be batasanze anotoyeza musa kati abantu bafa abatulaba ebirala ebiddirira temunenya zokubagamba yakeddebwa nawacha n'afumuka emisinde paka eno mwali kuzimba nnyumba nga bwe mugiraba wane eno ya plywood ebimu ku bitenda nasuubiza abantu betuyinza okukola mu kunja bwatuuka okumutwala bamukebera omutwe n'obulwadde obulala treatment ajjanjabwa naye ebintu bintandise okulaba bitrustinga nnyo kuba eno ennyumba egyasazeewo okuteekawo muntu mukulu ekikulu tetujja nnyo kola ki kuwakanya ndowooza ngere wali benda nalina ebireka nkunjakede ku makya n'afumuka emisinde ye n'asalawo ajje eno abajjolo bamuguliriza ettaka tubadde betubimanyako ebyettaka kasana nti waliwo sympathy mukunja embeera si nnungi neŋŋamba owaayi wabanga alowoozeza kuba nalimanya kasente alirya kalye manyi naye muntu mukulu tayokana na ssente ze naye wabanga baze ne bamuguza ettaka nayo ne bamukwasaganyizaako ne babeera nga bamukendereza kasente abajjolo omwebale mbeebaza ku ekyo naye kyasinaba kukkaanya nakyo okuba nti azimba ennyumba eneefaanaganako bwekyo nga ne mumanyi entalo eziriwo ezigenda mu maaso zalina n'abantu abamu n'abalala okuba nti alina ennyumba bwetyo singa tirisiti ebadde ya buloka naye yalibadde nti ninnyo bweti ng'eringa eyakamyo naye nga bw'ayingira munda tirisiti abeera lutalo lwennina mpozi okugamba omuntu nti nkubanja nga nalwo luba lutalo zonna era ntalo ate kati gwe nakyesiga otya oba omanyi abasirikiza okumala ebbanga bwe mba nkugambye nkubanja gwe n'oluyita olutalo nze sirulabanga lutalo olutalo kwe kugamba nti nkubanja maybe nga sikubanja nze bwe mba nkubanja ebisigadde mbirekera Katonda tomanyi nti waliwo n'abalina abakuumi ne babatta gundi tebamukuba amasasi ng'alina abakuumi tetuganye mwami Katumba Wamala tetuganye byonna biba ne Katonda naye era akuuma ayamba yeyamba oli omulengedde wali yazimba waliwo yasubi oli alina ya pulayi mulabi wa plywood omulala wago walabiddeko anti kati obuzibu obuva buliwe butatu batujajinga oluvannyuma nali mbaddeko n'omuntu n'afa ne famire negamba nti nzaamusaddaase nzaamusse banja bafuna ebizinga ne bakwano baffe ne batuwekwasa ne mu kino waba kiba kikuddewo kyonna mukunjo oli muntu mukulu saagala abantu bannenye bagambe nti kati ate munno bwe wajja naye asanga ye badde asigala ne jjajjawo eri n'abeera seefu n'ebirala ng'oba ng'osaze ennyumba kuteekawo ya plywood si wakanya ntegeerayo kuba okutegeera tebakukaka naye obanga ennyumba kugambye gye osole mu ya plywood ewaka wakyaliwo tewalina buzibu bwonna oba okiraba atleast eyaligumiikirizaako yali badde asingako kuba nze ndaba si kibi muntu kubanga alina ewuwe naye safety yo nga gwe omuntu zenyiza obutagyesigisa saagala nkulimbe safety si ye bukuumi plywood mukunja n'abalina emmundu obalaba bakuba kati ebyo bya safety tubirekere Katonda kuba kati walaba enju ensinga apangisa tetuganye bangi era balina ekintu ze bakola nakisinziira aba muntu kati ali nezimbadde ngendo wa Land Road bwenzikuŋŋaanya kuba ennyumba era ebadde efundise nga wenga tomanyi ozotandikirako emyezi nga5 nogenda nga weegira mpolampola emyezi 5 tuba tusasudde renti wa mmeka emitwalo nga 8 tuba tusasuddewo mmeka so ogenza obalabalamu nga bateekawo pulaidu nosooka ogwo mu kiba kikola nze kanneebake wano zimbadde ngendo wa Land Road nze saving nzimbemu gye muwulira gye mwagala okulaba mukanguyiza wakedde fuumu kamisinde 12 nodduka nojje yiye naatera okuggwa olina okumanya security wano mugambe nfunira enyumbwa 10 ffe tulinze bwe zitakwirire gwe mwennyini ffe tulinze ekinaddirira kati sebo oteseseze kusengu kaddi ojje enju oluggwa bweti ng'oyingira lwakuba abatuuze basanze bamaze okuyeba leero akumeka leero akusatu lwakuna ekitegeeza ku lwokutaano osobola okuba nga osobola okujja n'ogisulamu nze nsobola oyingira enju yange kuba kakati enkya kuliko giyoyoota deni n'abasima swimming pool batandike deni kati kuliko n'okusima toyi era wabanga wali wazze nga tapamye toyi yo tubadde tetunagikolako kadole obadde omalirize tetukolere ttima akatanda kadde ate kati obuliro nabo gye bakaddeko najja nako eno ate ffe tetuganye obozi omaze opama fiiti kuba ibi bya toyi tetunabikolako naye ate nabyo ngenda bikolako kati bagenda babasima toyi nga bwe basima ne swimming pool wali ebintu byaffe biyingire fiiti
security eri fiti kubanga abantu bonna ekitundu kitwaniriza bagenda beerangawo wano kali ataani agenda okujja atu kale katulinde kaza treatment ogifuna nero check up zogenda okukola enkya inshallah onabanga yatukedde kudukanga leero onaba ozikoze nezivaayo nga ziri negative ojja kujja zinabanga tezikoze bwezi kito ojja kujja ekyo ojja kukkiriza naye ngenda kusalira amagezi kuna ebisumuzo twabyesewo ne weggulira kuno tulinda kusalira amagezi enkya bagenda kutugenda kudeba kebe abamanyi ennaku y'obupangisa bo bakimanyi omutwe gwange essimula lw'okusalawo neezimbire abampagira okusigala mu bupangisa tomanyi abo bayinza okuba babweyagaliramu ate n'ebirooto tulina byanjawulo n'emyaka tulina gyanjawulo eri oli okubanga akyali mupangisa nga wa myaka 22 okategedde nga mpangisa myaka 22 ng'emyaka gyalina 22-23 naye kati naffe osobola okutuula awo n'omanya emyaka gy'emituufu munda mu mutima gwo kati nze wemba mmanyi emyaka gyange nkola decisions zange nga mmanyi n'emyaka gyange gikola ki gigenda kati osobola okwesigulira kwoli nga ye akyali muto okategedde kati kadole yayinza okuba mu bupangisa awulirirayo emirembe nawe towulirirayo mirembe gwe kyotomanya zibadde tugenda owangala ndi road buli mwezi nsobola oyiwawo trip y'omusenyu omwezi oguddako nenjiwawo amabulooka okategedde eno kyererezi kati pulani gye nnina wendeeta embwa nga 15 nga kuliko enkazi 10 ensajja 5 ziba zeewakisizza embwa ezaalira ku myezi 3 buli mbwa wezaala obwana 10 mu myezi 3 mba nina embwa nga 3 muna zitunda ne bazookya wali nakyo anti kati zisobola okuluma zisobola otabukira abantu bakuno bonna ne basenguka nettaka ne lifuuka lyange okitegeera kati yiyo amapoloti gaago gakyaliwo lwakuba ezisinga bali kuzigulaagula naye kati kyolina omumanya wano mungu byonna ebigenda obulungi poloti yaffe esooka wano no mbadde babloga mbamye interviews babigambo nga saagala abantu bakere ku macha bali ebintu byoyogera bagambe nga tebigatta nendo za kanabo katubaleke baje bakodde ddala twetaga baga tetwagala gattira mulala twagala naffe twegattire kuba kati ebimu ku bintu bali tuziyiza nogenda ku live n'ebirala nti ebimu byogere bali tebitegereka bulungi naye bitegerekeka nendo za chance ndio tumulikaji yako ya chauli ya chayagala sasa inanyo chenkuwakanya kale nyumba hiyo bali mukujizimba nyumba ya mukunja kwanza wazime nyumba ya kali kwa mangu basita binyenyeza achezo naye okay kale nyumba bayine nyumba ate abayimba bayine wo nga bayine nyumba ate tulinawo bameka kale oli ebigambo bya mukunja ofumuli ofuna ki kikugira mbongo sembera no ki kikugira mbongo oli amukunja byayogera yogera ngo yogera muzima tena kyagenda kokola oli byayogera ki kikugira mbongo muli esa yetaga okutwala ko mudwaliro bamukebera omusujja bakebere ki Talina kyamaanyi kyawe. Olwo kyakyo yongerezaako. Nedda. Kati singa essaawa eno ofa nange n'enfa. Omulambo gwe bagutwala wa? Si wa taatawo? Ogwange bagutwala wa? Si mu maka gange? Kunze naawe ani gwe balina okkebera. Kale kunkomerero bajja tegeera mpola nti nyinza ova omutwe gwange tegunnalaluka nga gwandaba n'alaba byenkolo gwe ye gwatabuka era gwakalambuko bakatwala bulungi mu bazadde bo kale eddambo lyo ne bagawuyo tumukomeza ogwange bagamba amaka ge gali wannakifuma oyambukiraawo ku ssomero lya Vision for Africa oyambukako katono ne mutuuka mu maka ge okategedde era wemba nkuyita nkugamba jangu ewange mu maka gange naye gwe oba ompita era ogamba jangu wano wetupangisa kati obitegedde kale okutandika n'olwokutanadde banoonya mukunja bw'otuuka ku Vision for Africa nakifuma oyitawo kati nokkirira mujje wano jolo weetunda ettaka mujja musangamu kubanga ebimu badde binemeseza okuba nti mugamba namubakweka naye waliwo ebimu bisaaganya nnyo biva ennyunyumba so mujja kujja mu musange wano bulungi gwaffe tumukozi gwe tugezaako kola sebazaako ngalo assalamu alaikum kunja bwe twali tumujja mu kyalo gye twamujja
eri ewaabwe Bukunja twalina plani abeeko kyatandika wabeera mazigali akaba mangi agamba yambe ku Shiba ina poloti yambe ku mama wa Shiba ina poloti ye talina oba okitegeera abantu ne bagamba tubeeko kituteekawo tukole business yadde mu ndabirwamu adde mu kiri biki ne tumuleeta nze n'enkulu gwengo nakola yalina okudda mu studio akola oluyimba yalukola lutambula video anytime tugenda kugishootinga naye fulume etambule yene yakola decision eyokuba nti afuna ewe wabeera era akwataganye n'abajjolo sente ntuzibawa ne bamuwa poloti ne bamukendeza ne ku sente olw'ensonga embeera mwali nabo bageza kulaba nga bayamba muyambe naye ate mu nnaku nga 3 poloti nga maze okubeera nga egulibwa ntera okukomawo leeti lejjo nakomyewo leeti nagenza okugira leero ku makya nkona mwasula mu kisenge nga tali mukuba essimu baba mubadde okumpi okubakubira benkubidde okufuna mukunja nga yafumusedde emisinde azeeno funyo omubaza okumpi ku kyalo akwataganye n'abeeno bawuze plywood mu kasente akabadde kasigala kalebadde kakola ebintu ebirala ebyamakulu mukunja yataddewo plywood yagana kasula mu plywood simanyi bayinza obbeera safe mweno plywood so sisakkaanyiza nakyo at least nze ngamba twalibadde tuteekawo oba omusingi ogw'ennyumba ebeera eteredde nti bwe tuguteekawo tujja genda tufuna bugabirizi mpolampola obeewa katonda ennyumba eyimuke ebeere ennyumba ng'erina omusingi omutuufu yataddewo plywood. Ennaku zino ze wakabeerako naye embeera ze obulamu omutwe gukola bulungi bw'omutunuulira bw'oti ebikolwa byakola ategeera naye waliwo n'abantu abalaba kati abantu abalaba batandika okujajinga naye gwe otusingako cause you share something oba mukyeyalinga akasolya kamu tayinza okulowooza nti oyinza oba omuyisizaamu amaanyi wali omuntu amayinza obeera nagamba lwakuba nnyamba katandisa okumanya teri mulala okkiriza nti mulalu nga bwolaba nti eri mutamiivu ayinza kukkiriza nti mutamiivu niwe omugamba otamidde asigala agamba sinnatamiira ssebo ndi mulamu kanaabalaba nabo balabe batunule balabe kuba ebimu tubatugeza kulaba nga tubiziyiza mu mbeera emu oba endala mwamutwalako ebutabikanga ye bwe yatwalayo ku Shiba tuba tukyali mu bintu birala nga tubeebuuza nnyo omujjanjaba ki mumujjanjabira mu ssabo oba mujjanjaba mu malwaliro ga bulijjo nga mbagamba ali ku treatment era nja bagamba ali ku treatment era nokuba nga eggwayo bw'obeera naye obeera okyadde bukyazo oyogera naye abamuntu nejja soyinza kubeera ne time obeerako n'olyoka omanya nti ayinza baluwa ekibulamuko somehow yenga omuntu tumutwaleyo ko omutwe ogwo bamukwate kuba okuzimba akayumba k'embwa nga yejja ayita bbangalo yakigaana tugenda yiya amagezi gonna tulabe ki ekiddako tugenda yiya amagezi ejasala amagezi gonna tulabe nga tujja kufuna ddala ekituufu ki neera ne oba tugenze nnyo mu kituufu era oyinza okumanya ekituufu kiriki bwenzirako ku saidi olooza si kyansonga okubanga yeezimbidde ennyumba ye teri landiroodi agenda mukonkona buli muntu yeetaaga obbeera ewuwe naye oyinza kubeera muntu ki onyamumanyi bulungi nnyo byazayitamu entalo zazaabaamu n'abantu biki n'ebirala oli nga ategedde wano waabaali ne location eyo tujogera ddala ng'oli alina kyagadde kumutuusaako muyinza okiziyiza olowooza mukayumba k'embwa temuyinza kiziyiza era nkokobaka temuyinza kukiziyiza era omuntu asobola okujja nakola kyakoze nga baba kikoze neyeyongerayo oli abantu abali mayumba gategeka be batuukibwako ebizibu ebinene katonda ate abeera ali wanene we wati oba okitegeera sobola no kabazimbe bamalirize then tulabe ekinadda bwetwalaba nti embeera ekalubi nti etaga omukumirako mu kifo ekirala tunakikola bwanaaba nga asobola okubeera eno nga bwabuli kuba yadduse buddusi nzize munoonya nze buziri banyo mpaka lwentuuse wa oyinza otuuka akubye ebbangalo akubyewo ebbangalo ndoza mumulengera ati alaba wamaanyi nnyo omulaba agabe kati enamba bbiwasa ali eri agitunuulira agenda leeta embwa enviiri akana ina kusoberwa mbi tusaleko nsale aza kuleeta mbwa agenda ziringa swimming pool ati nalabye ne abadde namutoka naye badde bamuwagawaga osobola obeererwa guno ofuka omusulo ne guyikira abadde oba kiraba ne katunule tulabe embeera nga bwegenda ottako tujja bisalira amagezi embwa terundika alina mukazente akanaalunda embwa ezo kati ebimu ne mu olabe nti ddala ono ali ate n'ono kadole tumubuuziza era nakolabbe n'abaddamu nga bw'abazzeemu naye bw'amuzzeemu omubuuza kino addamu era mulaba kati w'amaanyi amanyi w'amaanyi agambe kati ennyumba yo ekwata kyakuna mu bayimbi ye w'amaanyi naye kituufu kale yaayina ewuwe kati alina poloti naye ennyumba y'abantu 8 wakati eryamugobyeyo oba muyisa bubi ng'akooyo muyisaamu amaaso manyi tuyamba abantu sometimes bamala ne batwefuulira bulala abadde sigwe kusosera nga tulina abantu abenjani tubakwasaganyizaako n'abayamba luvannyuma olwagamba yatusula abadde atukolako tuti mbadde sifunamu andiso naye at least omuntu wegenda tusala amagezi before steppinga step eddako kuba oluvannyuma tuyinza okumala newe ejjusa oluvannyuma
ta complaining nga kawa wakanti embeera gyayisibwamu ebye banungi ndiye baka alya anywa abeerawo kati ageza kuba kumatu atambula namna agenda ko mbachaliwe era nakomawo kigenda ayine simu banga ko yomuntu asobola kuba ku simu najjo ata namuuliza nebogera then kibishabayina wakabalo internet mwabaga dokwesa ku simu bana kadezi bakozesa akozesa ako nabeerako obo kitegera account ze zimu zigenze zikomawo mpola asinga kwagala music n'ebirala musanyu fito limba twalukola lutambula obo kitegera then kyekirala kyekira kikolemerera kati nteka teka ki music ziriwo music ngenda kola video ngenda jikola ine time era tujite egende mbana Uganda wena abange mu buludde ne bamwagala nge bagadde audio nafuna bookings kama tulikomawo n'amanye tuzimbe ennyumba eno agambe agana kuwasa akamwe seddembe lyo yokuwako n'akamera kubachala balina kokakomyewo shiba wakati bafaanagana tebawukana nnyo mulaba kukube yo simanya ali eyo asoka akomyewo egireza kati shiba ne mukunja bali mu status machinga ate katugambe ki shiba era naye omusangano wegana naye akugamba simulalo mulabe no asoka soka kuba shiba wo musangira shiba naye agamba muki mulamu simulalo none etayinza kukiza kyabeera ali naye subira nti ono tali bulungi mamu mulaba gwali bulungi wo mutunulya muko tali bulungi muko n'ebimu embadde mbeeranga nga mulaba ali bulungi muko ebimu bimu abadde mulungi muko ndasoka ita bano tibano sibampigano majini sagamba bano ne kadole ne katiko neola ntigano majini nenga bachi bantu bakulu bategeera kadole gwamo ogwamu kilasi kitulina kilasi amphibiyano tulina mama ozire kutegeera yali munsi y'abampi zende munsi y'abampi temuli mu yaffe ate wadde mumpi ne kati anagwa singo otegeera bagandi kadole ndi mu yakuyisa omwana olina emyaka emeka myaka jo mingi naye mweka bagandi nawe kati oli muyimbi n'akasabbuuni nanga ate kati ndi muyimbi n'akasabbuuni akayimba bakaita kasabbuuni kati munne mugombadde mukakuba naye yadduse eno yafunye enju era ajja kudda mukakube kale